Peter Mukiibi omu ku bavubuka baludde nga boogera ku ddembe ly'abavubuka bannaabwe nga basinziira mu kisinde kya Sauti Ya Vijana. Ono ku ntandikwa ya sabiti eno yabuzibwawo abantu atannategeerekeka era nga ne gye buli eno talabikako. Bano balumiriza nti Peter Mukiibi yakwatibwa abaserikale ba poliisi mu kintu ky'e Lugoba. Bo bannakibiina kya Sauti Ya Vijana bagamba nti Mukiibi Peter omwogezi w'ekibiina kino yabuzibwawo oluvanyuma lw'okulumiriza abakulu mu bitongole ebikuuma ddembe ku byekuusa ku kubako kye bamanyi ku butabanguko obwali mu kitundu ky'e Rwenzori. Sauti Ya Vijana tugezaako okulaba nti tutambula ne famire nga tutunula mu bifo eby'enjawulo tutuuseeko ku poliisi. Wamu poliisi egezaako tuyamba okulaba nti bafuna ekituufu w'omuntu waffe wayinza okuba waali, era nga twebaza nnyo poliisi naye nga twongera okusaba poliisi okwongera okuba nti etuyambako. Weewaawo bw'oba oli awo tukkiriza Mukama nti Peter waali akyali mulamu, kubanga tukebeddeko ne batukkiriza okukeberako ne mu mochare nga taliiyo, which is a good thing, nti kituzaamu essuubi ffe ng'abanoonya Peter. Naye nga tusaba buli omu gy'oba oli, bw'obanga olinako amayitire ga Peter g'omanyi, tubuulire oba bw'obumanyi waali ng'essimu ze teziriiko, mugambe nti banno bakunoonya, era wamu ne famire yo beeraliikirivu wa yonna gy'oba oli. Geoffrey Mulumba taata wa Peter Mukiibi atunnyonnyodde engeri mutabani we gye yabulaamu ne yasembayo okumulabako. Ono agamba nti Mukiibi yalina okweraliikira oluvannyuma lw'okufuna amasimu agamutiisatiisa okuva mu basuubirwa nti bakulu mu by'okwerinda. Mutabani wange Mukiibi Peter yankubira essimu ku bbalaza essaawa nga 12:30 ayagala okundaba. Ne mugamba nti kanzije n'ekyomukisa omubi nalwawo. Nalina sisita wange gwe nawerekera ne ndowooza nti oba atambudde agize eki agenzi. Natuuka awaka ku ssaawa nga 2 ne mukubira essimu. Ngenda omukubira essimu ng'aga nti ndi waka. N'aga nti nange wendi. Ne mugamba nti kale nange ndi waka ntuuse naye nkeererwa nsonga eno nti sisita abaddewo n'amakubo. Kati ne tutuula twamala eddakiika nga 3 n'aga naye ndi mu bweraliikirivu. Waliwo omusajja ali mu fire brigade abadde ankubira amasimu naye mpulira nga ayinza okuba nga ajja kunkanga. Ne mugamba nti kati gwe tiweraliikiridde. N'aga nti neeraliikiridde era kye kigamba abantu balinga 3 naye amanya amalala sijjukira geyagira ki geyagamba. Twamala eddakiika nga 3 n'atambula n'agenda. Nga nti sirina ssente mu nsawo naye nalinamu 2,000 naye nga alina 2,000 nenkwata 10,000 ne ndumuwa ng'agamba nti enkya nina okugenda mu kibuga. N'atambula n'agenda. Kaakati ku lwokusatu banene bajja ne bankubira essimu ne bagamba nti Mukiibi nga tetumulaba. Ne mbagamba nti Mukiibi nali naye wano n'avaawo essaawa 2 n'ekitundu n'atambula. Era bwe yavaawo yanga nti agenda wa Bwanika. Era Bwanika bwe yambuuza ne mugamba nti Bwanika bwe yava wano yanga nti agenda wa Bwanika. Nanga Bwanika yanga nti teyatuuka. Kati bwe bankubira essimu ng'abuze ne tutandika okunoonyereza ne tugenda ku poliisi nasanga bamaze okukola ki ne bampita ewandegeya nekola statement nga bwe yaŋŋamba. Bano oluvannyuma lw'okutalaaga mulago ne batabako kye bazuula mu ggwanika balina essuubi nti Mukiibi akyali mulamu era balowooza eyamuwambye yandiba n'ekigendererwa eky'okumutiisatiisa. Basabye omuntu yenna amanyi ku mayitire ga Mukiibi Peter okuba ku nnamba z'essimu zino. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.